Simanyi sofa bulamu bwe bukutwala mu ddakiika eno essaawa eziyiseeko oba ennaku eziyiseeko oyinza obanga obulamu bwo butambulidde mu nnyiike kwennyamira tonnaba kufuna nnyo mbeera eri awo ekusinisa ku mannyo kasita olyaŋŋaŋŋamba nti olwonzize tusinike ku mannyo tayita ogirabye bakulu bokka kakasa nti oli mukulu. Njagala nkutunuulize mu bintu bibiri. Kuba akafaananyi ng'oli anyumya nti it was one night naye ekiro ekyo twakyusa peya z'amasuuka 5. What happened? Njagala okuba akafaananyi ng'oli anyumya kuziringa relationship si relationship nga bw'ojja okuwulira ng'agamba nti relationship kyajjukira ebimu nkyerekedde ojja kiwulira. Ekyokubiri kwe kufiirizibwa sneakers zange ne zirugenda, baaga yange n'erugenda. Ogenda kunzika ng'oseka naye ng'otegedde sneakers zijjiddewa ne handbag ejjiddewa. Okukyusa amasuuka peya 5 mu kiro kimu bivudde ku ki? Wabula kkiriza nkutwale butereevu bukkolokolo mu story eno naye bannange baana bawala. Mr. Sozi wasibye teyo sebo kanswe twasibye bulungi wamu n'abasozi mu family namwe kanswe n'amabuli bulungi. Mr. Sozi nkwebaza omukisa guno gwompadde okusobola ati nange nsobola okuyisaamu eddoboozi lyange era weebale nnyo weebalire ddala tusiima olwa buli kimu ky'otukoledde tusiima nga bw'okiwulira kubanga bangi bw'oyigiriza kwega baneeza simalina kumanya batya bwenyezako oba kwebazaamu bingi by'otuyigiriza bingi bye tuyize go ge mazima nze nga nze omu simanyi abalala naye nze njize ekisooka kya byonna olina engeri gy'ojjanjabamu emitima egimenyese olina engeri gy'ojjanjabamu omuntu abadde abundabunda nga ne wemba sikuta essole yange kugiteekayo wano omutima gwange nsobola okukkakkana n'empona nempulira nti mutima gwange emponye nempulira nga ng'onzijjanjabye okusinziira ku bigambo ebigambo ebyogera mu kusembayo awo. Neneebaza abo nabona abalina obuvumu abafunye obuvumu ne bavaayo ne bajja ne batuwa stories zaabwe. Mr. Sozi lwali lumu nga nalina tata w'omwana nalina kuba already gyali akyali mulamu naye twali kale nga twali nga tukyabeera ffenna ne tufunamuko obutakkaanya ate nga kwegaye musajja gwe nali manyi mu bulamu bwange by that time nali manyi mu bulamu bwange yatwava ginte yange ate era nga ye musajja kwegamba yekka kwega obudde obwo gwe nali manyi nga nze osaana okuva eri n'ojja n'onkwana nenyala n'enfulope wa Daddy Bear saaga ng'era bw'onkwana nga nkwata buli nyekkubo ne ŋŋenda n'enfulopa Nga Daddy oli ankwanye nga oli ankwanye ate annemeddeko naye n'avimba mukyala wange ayogedde n'agenda n'akulumbirawo naye kati lwali olwo twafunamuko obutakkaanya nze naye era ne twawukana n'ensooka nekwatako wali ŋŋendako ewaffe n'omwana wange yali wa myezi 3 kati bwe nagenda n'embeerayo ewaka naye nga womanyi nga si byangu kale tebyali byangu kuba nga womanyi embeera nagenda n'embeerayoko ewaka naye nga si byangu ng'omukubira essimu lwabeera yagadde kale n'ateekako omunaga asirina oba okitegeera ekintu ekyo kati ate abasajja balina ne gunene omuze n'omukubira essimu n'akugamba kankuteereko transport ojje okole ki ojje onone sente z'oyagala ezo ez'omwana oba nomuga omwana mulwadde nakugamba jangu onone sente okitegeera ate okimanyi era oba ogenza okumundayo sente ekiba kiddako oba okitegeera kale ebyo nedanga ng'oba olusi kale nga olumu byenzibuwaliramuko bembeera nsobodde neŋŋendayo ate nga tusobola kuvaayo bwe batyo abeerayo mukitegeera muli bantu bakulu Mr. Sozi atera ogamba muli bantu bakulu abanywa kyayayo kya ekyamanyi musobola okukitegeera munnange kati bwe nabeerako ewaka awo nalina sisita wange ng'ali Saudi bwe yakimanya nno nkomyeoko naye byali ono tata omwana yantwala nkyali mwana muto kati abawaka baali banyiigira ino ebyaliwo awo kimanyi sori yange emabega sigala kubidda baali banyiigira kati bwe nakoma ewaka ne bansonyiwa
Kati sister wange oyo nabudde bwenakyali e Saudi n'agamba nti wembeera nga nakomyewo ng'era nteredde bulungi asobola okunteekamu ssente nenkola ki nengenda e Saudi. Kati nemugamba ye ne bambuuzabuzaawo wateredde omusajja wamwesonyiye biki nemugamba ye namwesonyiye naye nga akatima kakyaliyo go ge mazima kubanga yekeka gwe nali ntegeera nga akatima kakyaliyo nga nze mpulira kale nga mutima ga yes ntwayawukana olweyo bye yali yankola naye nga mu mutima gwange gwe nkola nga mpulira kale nkyamwagala okutwalizibwamu. Kati sister wange natandika okungoberako nenfuna passport nenfuna buli kimu nentandika obigobako naye nga nkyagenda ate ne meetinga taata w'omwana olwo mugenda okumugamba ngenda bweru nanyiga mukaawo n'agamba kati omwana wange ogenda kumulekawo wuyo akyali muto kuba obudde omwana wange yali alina emyezi gyali 8 nengenda nenkwata ekkubo netandika obigobako kati ate nga bwengenda nemulaba kati sister wange nakimanya mbuno ngenda nemiitinga oyo taata w'omwana wange kati bwe yakimanya nanyiiga naŋŋamba obeera ng'owulira sagala oddemu kutukola biri bye watukola lyeri ebyali ebyekisulu mubeera obulira ng'okyagala bbaawo nze nkuvuddeko kati nkulesse. Kati kwe kugamba taata w'omwana wange nemugamba nonna abewaka banyiize kubanga ko obudde nali gyendi n'okubeerayo. Sister wange nampeeza audio naziŋŋamba bw'ati muganda abewaka banyiize kati simanyi onoosobola okumpa balance asigaddeyo. Naŋŋamba tewali buzibu nze obeera ng'okomye wanene waka ngogera sigalawo ngogera kubeera wanene waka tewali buzibu nsobola okukola ki nsobola okwongererizaako okitegeera nsobola okuwa balance oyo asigaddeyo n'ogenda ate mulowooza naddayo ewaka maama saddayo nga mbeeraawo nga nziramu bufumbo paati lawundi ey'okubiri nga mbeeraawo nga tugobako ku bintu nga biyitamu we byayitamu nga nkwata mwana wange nga mutwala ewaka n'engoye zange ezisinga nazirekayo ewuwe kati nengenda nenzija nengenda nengenda e Saudi. Kati bwe nagenda e Saudi twazaamu tebyantambulira bulungi tebyantambulira bulungi njagala kugezaako kwanguwayanguwamu kontuuke ku kinosi tebyantambulira bulungi ekyumba kye natuukiramu tekyali kirungi ate ngenda okutuukayo jjukira olutwali tuzeemu omukwano n'oli ate ngenda otuukayo bugamba otandika okuyitaayita nti yafunye omukazi omulala alina omukazi n'omwezi no tegunnayita bayindoza bakayita omwezi nga gumu nti alina omukazi omulala yawasizza kati ate ekyo nakyo nekinyiga nembeera nga ni mu depression y'ekyo ekyumba kyendimu si kirungi omukazi mukambwe ate nkisaa bintu bya obanga esobola muntu ankambuwalirayo mutima gwange munafu nnyo ntandika okutta nembeera nga emmeme nkubira ku munnakogga kubanga namalayo emyezi gyali 4 mu ekyo ekiyumba. Sister wange naŋŋamba abeera akuyisa mugamba akuzeeyo ku woofiisi nenjogera n'oyo omukazi nemuganzi njagala kudda ku woofiisi nantwala ku woofiisi kati natuuka ku woofiisi omukazi nayogerayo birala ng'ate ayagala nzireyo naye neŋŋamba nze siddayo. Sister wange oyo naŋŋamba toddayo oba ovuddeyo toddayo nennemera awo naŋŋamba gwe lemera ku kigambo kyo bagee toddayo nembagala nze siddayo. Kati naagamba nti siddayo omukazi n'agenda n'agamba mumubuulirire nze nkyamwetaaga nkolere omukazi n'agenda naye akyanze omukazi yali yeeyisa bubi kale okutwalizibwamu. Kati bwe yagenda bano ne baŋŋamba twandikukyusiriza ekiyumba naye omukyala eyakuleeta agambye oba toddayo agenda kuzzaayo Uganda. Kyampisa bubi nga omanyi ebigambo by'okukyalo otyamu abali mu kiyumba be badipootinga musobola okitegeera. Kyampisa bubi kale nintandika okulowoozaamu kaawo kati sister wange naŋŋamba wekuba kuddayo ddayo wekuba kuddayo Uganda kola ki ddayo tujja kuyiiya ekirala ekiddako. Era natulaba ku woofiisi emyezi gyalinga 2 kati bwe bantwala eri nawulira ennaku nenkaaba naye bwe bantwala eri mu bantu abaddayo wakati otuukayo ng'abaana bangi ng'abaana bangi ab'ebika ebirala ab'egundi ebirala abanayuganda countries endala nga bangi neŋŋamba eweda sirinzeka awo neŋŋumira kwabo netutandika kulinda bwe batwala naffe ne bajinange nange lwabeera omunange nange nenzireka nga woobimanyi era nga woobitegeera nange
Natuukira sister wange na sister wange awo omulala satukirako mu kyalo manyi ebibeerayo mu kyalo alemerera biki satukira mu kyalo kale nga ndimuko ka depression oli yali yenno nga ye yamblockinga ndatata w'omwana ayamblockinga nga ndeemuka amaziga gange bwomu saaga tawo onesi naatigira ngitasozi yali 2022 ya nga gwako wanako nadde Uganda mu 2023 2022 yali already amaze okugwako kati nayinzira Uganda mu 2023 mu January nga January agwako awo yinzirayo nemberayo we sister wange nga ndi njagala omusajja oyo era we natuuka kuba yali yamblockinga ku WhatsApp naye namba gyali blockinga we natuuka nemukubira already yali akimanyi nti nyokomyeyo kubanga yali next of kin era bamukubira essimu kubanga babeera balina okubirako omuntu anajja kunona ku kisaawe njukira essimu babeera bazi bajja kubaziwala omunalo ene Saudi babeera baziwala omunalo kati baali bamukubidde nga mugende nti nkomawo then ye n'ategeeza ataaliwaffe kati nemukubira njogereko naye ye namukubira ne twogera mukaawo ng'alaga bye tawasanga biki Masses Quality Beddings enansana ku masitowa njogera ku dduuka oba ssemaduuka gw'osangamu ebintu byonna bye weetaaga okukozesa mu kisenge ekyo okuva ku buliri n'ebigenda ku buliri mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, night ebikuleetera okubeera n'ekisenge kye weenyumirizaamu n'onnyoka n'oyingira obuliri nga wamma oyingidde kuwummula so si kulungutana ne baba ne stress ne baba bakucyangalanyiza ng'oyingira mu buliri n'owulira ng'oyingidde mu paradise gye weekolera ku duniya kuno ebyaka byo bisanga mu Masses Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel number zira ku screen madamu Masi kulwa Masses Quality Beddings akulindiridde mwogere okumanya ebisingawo ye namukubira ne twogera mukaawo ng'alaga bye tawasanga biki kati ne saalinda kati nemberawo ennaku ze nabeerayo wa sister wange oyo nemaliza nenninnya alinnya nno nakawungeezi nengenda ewange nengenda ewa taata w'omwana wange kati bwe natuukayo obudde nga buzibye natuuka ng'oluggi luggali nkuba amasimu agakwata nakuba amasimu ng'amasimu tagakwata ngamba nno kaweddemu nange nalina mukaawo obusente bwange nga ngenda nga nfuna lodge nga nfuna loomu nga neebaka kati bweneebaka nkenda waalo saa 12 nagenda okulaba nga nkubira nga muganaze nga ate nenkubira amasimu gange nga togakwata nangamba nze nawasa era awawange togendayo awulira nga mmenyesa omutima mmwe bamaada akatima kanuma nakaaba namugaa numba nenjagala ku ngoye zange nangamba engoye zo zinazitwala ewa maama nazala wange tetwali wala nnyo ng'olinnya oboda nga ya 10 n'otuukawo then olinnya oboda ya 10 n'otuuka wano nali ewaka ewatata omwana nga nali ngambeera anama okumanya nga nawulira ennaku nempiira obusungu looza engoye nazijja naye engoye saazijjaayo nayita bwisi mpaka nenkumawo ewa sister wange eno nembeerawo awo nga katima kammenyese banaye nga mpulira ennaku kuba mbutuufu nali siina musajja yenna mulala gwe mmanyi mu bulamu bwange ng'oyo gwe mmanyi ng'oyo gwe ntegeera gwe mmanyi kubanga wemba serabidde nali maze okuweza emyaka 2 nali mpezaawo emyaka 2 kubanza badde yange ebeera mu Novemba nange nga mbeerawo awo kale nga nkimanya munnange nga nkigumira nga mbeerawo awo wa sister wange kubeera abakwana tebabulawo naye ngaobeera tobaagala nga sibaagala nga nobatya kati munnange lwali olwo kati sister wange ono ali ebweru ono ali Saudi ng'atukubire nga ayogera naffe awo ng'agamba bujjuka bwe yali ava Uganda yalekayo bizinensi ye yali yagirekamu omuntu yali mukwano gwe
nga mulenzi kati nga gwe yagirekamu. Kati n'agamba sisita wange oyo n'amugamba gendayo oggyeyoko ebintu byange ebimu, ogyeyo fridge, ogyeyo ebintu ebisinga, ogye obiteeke wano mu bizinesi yo. Confident kaali n'agamba mujja gendayo n'obufent kaali. Era lwakya ne lukya nkera waalo ne tulinnya ne tugendayo. Kati bwe twatuuka gayi twali tumumanyi nga ne waka bamumanyi. Netwaniriza bulungi nnyo. Kati twatuuka waliwo mikwano gye yali ali najjaawo ng'ayimiridde najjaawo, bali bagaayi babiri naye nga bonna bakulu. Kati nga kuliko omunene wakati awo sooya yange wetandikira gyenziza okuwa olwaleero. Nga kuliko gaayi omunene n'omutini nga mumpi nga si mumpi nnyo nga mwanvu bw'atyo. Kati ate ng'ono mulala nga ye munene nga musajja munene ddala. Wa musajja bonna basajja otwalize wamu bakulu. Munnange nga batwanirizaawo nga bagamba bano basisita bo, nga agamba basisita bange biki naye nga just yali family friend, yali mukwano gwaffe just tetwali basisita be. Naye kale nga twetwaliza mu tuloba bwe bityo. Naga bano basisita bo nti babawo kyebaagala biki nga omanyi abasajja. Nga tubeerawo nga bagula ebyokulya, baguze ebyokunywawo, tubaddewo olwedde gayi yali akimanyiko no bituze okunona. Kati nga tulina obudde buwungeere bakole ki tubipaakinge. Era bwe obudde bwawungeera nga tupaakinga bintu nga tukola ki nga tuddayo eri ewaffe. Kati bwe twaddayo enkeera waalwo ono gayi omulala gwe magambye omumpi kamutume ng'akuba. Kati bwe yankubira nga mbuuza onaani nga ngamba nze amubuuza ki nga ngamba nze gwe wasingaanyi wali ne wa brother wo omwade muze okunona ebintu biki nga anyinyonnyola awo nga mugamba ye gwe gayi omumpi nga ngamba yenze. Saamugamba bwe batyo nti yegwe omumpi naye kale kankitwale watyo kubanga ye yali omumpi naye nga si mumpi nnyo banene abampi naye nga ali awo bwatyo nga si muwanvu si mumpi bwekityo. Kati ne mugamba yegwe omumpi nangamba ngamba oke ne mbuuza nyakuwadde ennamba yange. Kale saakiremerako nnyo kuba nakitegeera era ani agimuwadde. Munnange nze saakiwa nnyo budde nga mbeera waawo. Ngaddemu ng'agikuba nga ngamba balekubidde kubuuza nga kale weebale. Kati nga mbeera ojuka naye sinaagenda mu kyalo. Kati nga ntuuka njagala kgenda mu kyalo. Nga taata nga muga taata mbangambye nti no brother gy'ali eyo nti ne mugala lwaki tajja nampiikingako wano eno mu tawuni etutwala ewaffe najja nannonako. Taata nangamba ate emmotoka teriiwe waka gundi waliwo yagitutte naye ali side zeeyo gye muli. Osobola okuwa ennamba ye n'omukubira n'akola ki najja n'akuno ne mbabuuza ani. Kati bagenda okuŋŋamba erinnya ng'ate liri ono gayi eyankubidde. Ne mbabuuza ate oyo mwamutegeera mutya nti ye yatuguze balinga nga broker ku baatuguze emmotoka bwe twali tukyuse mu mmotoka kubanga bawaayo yaliwo ewakade ne babakyusizaamu bataata ne bongerako ne ssente bwe kityo. Naga nti be baali ba bulooka kati yaze wano ng'agyetaagamuko ne tugimuyambisa. Koze naga naye tusobola okuwa ennamba ye n'omukubirako n'omugamba n'akupiikinga n'akudropinga n'akwetewaka. Koze kale muntereko ennamba ye saabalaga nti nze ennamba ye njirina. Kitegeeza gayi nga n'ewaka bamumanyi kale nga bamumanyi bo waze naye simumanyi. Kati nga we bampa ennamba olwogitusaamu nga yeeri. Nange ne mukubira mugamba nakunjopingako waka nangamba ate no nange era ndi wano kumpi neeyo naawe wooli naye ogenda kulinnya kubanga nga nninyawo takisi ya 13 nesobola okumutuukako ye we yali ate nesooka tugenda mu kyalo. Mugamba kale kanneetegeke nangamba kaali nenneetegeka kati saina nga toguze ebintu nga anja kubigulayo mu katawuni wetutuukira then kyoka tugenda mu kyalo oyo kaali nange
nzija nga ntuukawo olwedde emmotoka ey'ewaka gye nali manyi nga baalikyusa kati nga si yeri gye mmanyi ne mukubye esimu nga nze ntuuseewo ngamba ne mubuuza emmotoka ya kala nangamba yali ya white kati ne mugamba oliwa nangamba ogirengera girenge emmotoka ejja kunzeewo ajja nentuula netugenda kati nangamba naye no nina wenjagala osooka okukolaki nina wenjagala osooka okuyitirako then tuyoge tweyongereyo koze kale tewali buzibu kati nantwala ewoli ate omusajja oli omunene omulala gwe nagambye we baali ababiri gye yantwala ye kamutume eki kati bwe yantwala eyo nagamba simanyanga oyo gayo oyo omunene yayina ekifo nga kiri ngeringa ebbaala eringa kirabu naye ng'ategekerawo n'abayimbi bwekityo nagamba tubategeka wantu ntegeka olwali tulinayo abayimbi kati njagala kwogerako noono biki tulabe mugamba oke netugenda okatinya okumulanga ate yo oli gaayi we baali era ababiri nesaifaako n'ava mu motoka nze nesigala mu motoka nange ng'agenda nga boogera boogera kati ngoyo gayo munene ng'ajja ngamba tulamusiza nnyo bangakayise bunange bwentyo nga muguna amaizi ajja nga tula mu motoka nga tukolaki nga tugenda kati munange bwe twagenda nga tugenda mpaka waka bwe twatuuka ewaka nze nga nvaamu yajja yeyogeza ebintu byembwa akwana nga sibiriiko aliva tukanga nga nvaamu nga bajja mu bintu mu motoka then ye nga ate avuga ng'akolaki ng'agenda kati bifo nga tandika kuvuga nasooka ne ngamba abewaka ne mbagamba bannange mujje mbatwaleko out nti oyo ntyaga twako out nti mujje mbatwaleko out nange kati ng'oyoga yennyini ng'agamba naye ate nange ndi mukolaki ndi mukuddayo eri mujje tugende mu ekyo ekifo kyennyini we mba munyumiririrwa waze oke nga bewaka beetegeka nga tutuula nga gaayo atutwala kati munaye bwe yatutwala bwe twatuuka eyo nga ngulira nga tugula byakulya biki nga abewaka balya banywa kati nga tuuka tugenda nga gaayo agamba ate nze ndi bize wano biki naye katukubire gundi ajja abanone ye kamutuume Ggi oli gaayi family friend waffe gye twagenda okunona ebintu kasube munfuna mulimu bagaayi 3 ono omumpi then waliwo ne H omunene ennyo then n'oyo family friend nange nga mukubira nga gamba nti jangu zeeyo banene bamuzeeyewa ewaka kati ng'oli ajja kati ng'ono omuvubuka ng'agamba newandisigadde ndisooka netunyumire netulaba abayimbi then n'ogenda nembabuuza ono nga yagamba nagamba yiyi ne mugamba ate ani anantwala ewaka nagamba ono Ggi agenda kutwala bano bamukadde ewaka then wabatuusa yakomewo ne mmotoka yajja okuzaayo ewaka koze kati nono Ggi naye nagamba kuba ye Ggi nali mumanyi nagamba tewali buzibu nze ngenda tuusa bamuzeeyo ewaka nkomewo ngenda kukomawo nze nyina okukomawo nange kuba nina okubeera no mubayimbi ngenda kukomawo ngamba oke ningera nenjogera ne bataata nenjogera nabo embaga nze ngenda kukomawo ngenda sooka laba abayimbi nzije koba oke tewali buzibu kati tusigalawo n'oyo awo kati naye ndi awo nga n'oyo omusajja omunene naye ngazi oyo H kati naye bwe yajja ne tubeerawo ne tunyumya n'ambuuzaako awo kati ono namulaga nti no nze ndi girlfriend we oba okitegeera saagala kuyiwa buyinja bwe nange nenkola ki nenzikakkana kati nange nenzikakkana nendaga nti naye oba kituufu nti yankwanira era twagalana kati nange ng'abeerawo ng'agula ebyokunywawo nze nywamu nkozesa ku mwenge kati mmenga ng'agula omwenge awo nga tutandika kunywa twali awo nga tunywa ng'essawa nga akwata emmotoka y'ono
ng'akwata emmotoka yo omunene ono eki ng'agikwata ng'agamba jja tugende engeri ayimbi gyata naakujja jangu tugira tutambulako n'enjala tekuluma jja tugende nkole ki nkufunireyo ekyokulya ngamba oke nga tugenda nga tuula mu mmotoka nga ntwala nga tugendayo gye tugenda okufuna ekyokulya nga tufuna ekyokulya kamaliriza okulya akatwaliyeyo nga tukyali mu kulya nga oyo omusajja omunene naye ng'azze oyo eki nga naye azze kati bwe yajja nga muli wano eno yajja n'omukyala nga yali wa buraka nga mulungi kale buraka oli omulungi omukyala munene kubanza ebiseera nali ndi katono kati nayongerako bwongeza omubiri naye nali ndi kati ebiseera ebyo nali katini nnyo saali katini nnyo naye nga nyina omubiri naye nga kale nga siringa kati obudde buno bundi munnange naye ng'oli omukazi yali mukazi nga mukulukulu myaka nga 28 kati ng'ajja naye ng'agamba kati nga amuleka waliri ng'ajja ng'agamba bannange mumwe mujjawo abawala abato bawala balungi mubajjawa kati ng'oli naye ng'aseka nga mugamba gooza ffe tulinganga mmwe ababeera ku nkaŋŋa nange nga gaya amaiza ng'oli agenda kati ng'ona amaiza ng'anvuga nga tuddayo eri ku kifo ate bwe tuddayo eri ku kifo nga tubeerawo awo munnange nali ndi awo nga neggi naye akomyewo yatutte ab'ewaka ng'akomyewo ye bwe namulabako amaanyi ne ganziramu negayi ng'agula byakunywa baleeta laawundi bwe bawuuba eno bwe bazzaako eri neesigamyani agenda okunzizaayo ewaka nange nga baleeta laawundi eno bazzaako eno baleeta eri nga mubuuzi nga tunywa nga tunyumirwa abayimbi bazze tunyumiddwa bamaada mulowooza nagenda okuddamu okuba eriiso we nadde ndikuba giwaali ng'akyaliwo saawa ziri mmeka 8 nga nnoonya gimulaba olwo nno n'omwenge gutandise okunkwata gunkubye olwo munoonya mbu mugambe tudde eka maama nga tabanga nawo nga ntunula nga simulaba nga mbuuza ono banaye gyalazeewa tiye abadde awo biki tugenda okufuluma ebwerunga emmotoka weeri nga tubuuzabuuzaako awo abaali bamumanyi ngagamba ayina abantu bayadde aleese abavuze kati agenze nabo naye ayinza okuba akomawo kati ngona ngamba alabika akomawo tumulinderinde kalabika akomawo baana mwe nalinda saamulabako mugambe nti kaweddemu maada munnange nga sirina kyakukola wabula okugenda naani n'omusajja gwesitamanyi gwesiteekebezangako naye gwesitaddanga gwembadde siddangako nti oba ntuule naye awo tuddeawo nti tunyumye nti oba tunyumye nti munnanga ankwana tututte akabanga nti ankwana omuntu gwesitaddangako awo nti oba nti kale mumanyi nnyo kiri awo nga gwe nnyina osula naye mu nnyumba era nga gaayi nga nkula ebbeesa mpaka wuwe ekyo mukimanyi atali mwannyoko munnange ate yammalamu amaanyi kubanga kyenali nsuubira si kyenafuna mujjuke nali maze Saudi emyezi gyange 6 ntuuse ewa taata w'omwana mukubira amasimu yeeraze aŋŋambye nga ye bwe yafuna omukazi omulala kati ng'andi awo nze kenyini nina ennyonta yange munnange tutuuka okwebaka omugambi naye yambala ng'akkiriza kati mutima gwange ngamba kazikane taata w'omwana gwe mbadde ng'anjagala naye yakoze eki yayenze n'afuna omukazi omulala yenze lwaki nze nange sikola ki kale nga tekinnumyemu tekyannuma ngoge mazima nno bangambe nno oba lwaki nkikola oba ki
saakiwulirako obudde saakiwulirako ge mazima ate nga nalinamuko n'obusungu bw'okubeera nti nooli yaŋŋaye mbuye naye yafuna omukazi omulala kati neŋŋaye lwaki nange sifuna omuntu omulala oli gwe nninda olide yawasa munnange nga tugenda mugundi mu kyaki nga kyongere nti tebyanyuma kubanga yali muntu nga wa kisasi kimu oba yengamba kisasi kimu nga ne mubeera nga najja okukwata akazindaalo n'akakwata yes njijukira bulungi ate nali ntamidde naye nzijukira sina kyesitajjukira najja nti olwo mugenze mu ttendo mutuuka oba nkigambe nabatya nti no kagange kyakiye kati kuba twatuuka nga tutuuse tugenze ati tugenze okutundula vanira ndoze ekyo ekijja okunyangulira okwogera kati tutuuka okutundula vanira naye nga akazindaalo ke tekaali katono mu sayizi tekaali nti noba tekawanvu nnyo naye nga amaanyi nga kavumbeera oba kyemba ŋŋamba oba n'okuvumbeera kitono nga kazikira mangu amandanga matini oza amandanga matini nga kazikira mangu abeera nga nekazikira yadde nga n'eddakiika 5 nga teziyiseewo nekazikira kati ate ffe kati nze ndi ekika ky'abakazi kaganze ndi kika ekyo eky'omukazi yefe abeeri nkitegedde ndowooza. Dembelyo Properties and Associates olwo tuba twogera ku nsonga za ttaka buli kibuuzo kyonna kyolina ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka Dembelyo Properties and Associates Madamu Nancha Beatrice akulindiridde ono nno council njala kutegeeza nti mu nsonga z'amateeka kutaputa mateeka n'ettaka obwannannyini obuyinza bukomawa biwandiiko biriwa mukwano njagala kutegeeza bino byakusaveyinga byonna mwesige tulina estate ebulamu ejjeza ku Lwemityana kilomita 2 ova chorus okutuuka ku estate kwenyini kuliko amazzi n'amasannyalaze 5 ku 10 eyo kyapa ku milioni 13 zokka akulindiridde mukubireko munoonye ku WhatsApp munoonye ku office beera nga ogendayo omanye ebisingawo ku byonna bye weebuuza ku nsonga ez'ettaka yefe abeeri waggulu eri yefe abayina bagiyita batya beera abakulukusa emigga efe abakulukusa emigga maama nalyoka agamba bannange nze simalina kumanya kuba nkutidde oba kiki anti mbadde sifudangako omukazi ng'alina omugga bwe guti nze simalina kumanya ndabika ensonga ki nkutidde yakikola emirundi nga 3 naye nga tewali kale ng'abuukako mangu kabatule akabanga akakyajinze bwe kati ne kabuukako banti nze kale ndabika ntidde buti naye nga sibe nti bwentera okubeera amanyi mwegira mmwe abasajja mmwe mwagala okweteeka mu butaala kazi wattu n'ennyonta yange yonna enziza ne balance n'ensesema n'okusesema olw'emmenge gwe nali nywedde nga mungi ate ne sitafuna service n'ensesema n'osesema awo zaakiraka nkutidde nzimanyi sifunangako omugga bwe guti omugga mungi ndoza gwamulema okusomoka omugga mungi amazzi nange nze mbadde simulina mbadde simufunangako bwati ndabika ntidde ndabika ndimu okutya nesibe nti bwentera okubeera ngamba nanze nzira ku byange ntandika kusesema byange natwebaka koyedde obudde bwali bwakukya nga bukya nga obulwadde bwali bukedde n'okukera wanoza twadde wakazalinga saa 10 twebakamu awo nazuuka saa zalinga 4 ningenda mu kinaabiro nenaaba nerongoosaako nenkomawo kale ng'engoye zange engoye zaali ziri fine but engatto nga zaddugadde kuba nali nyambadde sinika naye nga ya white kati nga zaddugadde kati
ne mugamba oba ofuluma bwera onfunireeko obugundi obugatto bw'okusiibamu naye nga mubuuza gali alina yadde n'ekikumi bannange nagenda okulaba nga akka wansi wa kitanda nga nfunirayo ebigatto anno nga tebitegereka byonna nga nga bya mukazi munnange nga akka wansi nga nfunira ebigatto gatto byonna byayulikayulika nga ngamba tugende tufune langi nga tufuluma engatto zange nga nzireka munda nga tufuluma otugenda ofuna langi kati nanje twagenda okufuna langi daawe ate laba wetusinkana ne taata wange mbu nga batwala mmotoka nga alina oyo ggi mbu nga batwala mmotoka simanyanga waliwo simanyi byadde byagyononeseeko simanya biki kati daawe musiŋŋaana nandaba nampita kale ate gye mbadde ngenda okulya emmere ate mulooza nagenda saagenda mu kulya mmere ate nga ntula ntaata mu mmotoka nga ngamba simanyanga talinaawo ssente talinaawo ssente ate yagatwala mmotoka ku gundi kati nze ku simu yange nalinako ssente mugaa tugende nga tugenda ffenna nga natukenze nga ngula kyamisana nga ndya mbona oli naye agenda bibye nga nze ntuuka nga batandika kutereza mmotoka ya dadi nga batandika gikanika nga mbeera waawo kati wavaayo budde nga bugenderedde ne tusooka ne tudropinga taata ewaka ne tumutuusayo then ne ngamba oyo gine mugamba nze anvuga ntwale wa sisita wange kati wagenda okuyitaano nga njagala okupiikingawo engatto zange ng'ate gayitaliiwo ewuwe nga waggali neŋŋenda bugenzi ninka zange ezo nnono zannuma kuba zaalimpya nga nakazigwa emitwe gyange 10 zannuma go ge mazima kati munnange nga nze ŋŋenda nga mpita direct mpaka wa sisita wange nga ŋŋenda kati ekintu kino kyatuukawo naye mu butuufu budde buno bwe nkirowooza kyatuuka yes obudde bwe nali nkyalimu n'obuto kuba mu obudde nga nali nakaweza emyaka 2 naye nalimu n'obuto yeesi naye kagamba kale pia nga kinnuma go ge mazima pia nga kinnuma ndaba nga nakka ebbeeyi ndaba nga ekitiibwa kyange ng'omukazi kyakka ati nno munnange nga kati mba natuuka ewaka nze kino gaali nali simwagala nali sigano bakyoba kimu nze saddawo noba kumukubira ssimu kati ye yankubira enkeera waalo naŋŋamba oli okyatuuse bulungi biki nemugamba inatuuse bulungi naye nja kujja mpitire waawo mpe engatto zange nti kaali kati nze nembeere newa sisita wange nga wayiseewo nga wiiki teyawera nakuwera naku nga ziyiseewo awo ntonotono naye ndi awo nga ndaba essimu ng'enkubirwa aninooni namba nga ngikwata nga mbuuzako nga mpita erinnya lyange ankwese lya ddi ngamba ddi oli otya namugamba ndi bulungi mpozi bwambuuza ono ani ammanyi nze nga simumanyi nga ngamba nze gundi nga ngamba nze eki nze mukwano gwa emu ne gi kibiki ono gaayo omunene ng'alina olubuuto nno ng'ate musajja namukulu gasajja mwagakulu mulina empisa embi wallaahi mulina empisa embi lwaki muba temutuleka mwabeera bajja ne mutulumbagana kati nga nkubira essimu awo ng'atandika okwogera nange nga ngamba nze mukwano gwa nze mukwano gwa emu ne gi nga mubuuza ennamba yange wagijjeewa nga ngamba ekyamazima kyo sigenda kulimba ennamba yo nagibyemu gundi mu simu ya emu amubuuza wagibyemu otya tinalenyera nga omanyi twali tulina simanga omuyimbi gwe twagala kati nemugambe ku simu ye nkozeseeko nga yalina airtime kati nendamu ennamba yate ng'erinnya lyo kweriri ng'ate ndimanyi nenjijjamu nze nkwagala twala tugenda ate nsoboye okwekwanya awo munnange nze nasitwala nnyo nga kyamakulu nga mulekawo awo nasigala nkubira amasimu amubuuza naye okimanyi bulungi nnyo kale nti kati wembeera nga mbadde kati kale okimanyi bulungi nnyo kubanga nti ndi girlfriend wani wa M kale njagale ate gwe naawe oli best word tinedda mpozi kwa gwa yagadde M amanye naye nze biki nze nkwagala ate oyo M
ng'atandika omukuba akasa. Munnange simanyi nakumanya nze oba nakyewe nekyampugula nga yangamba njagala kumiitinga nga mugamba nga yangamba njagala kumiitinga nga mubuuza ga kumiitinga ogera kumiitinga ate njagala kumiitinga ne bwetwogeramu bwogezi nga obimanyi eby'abasajja ebino misakozi byagala nti ane bw'obeera nga toyagale muntu togenda wuwe. Kati nze nga ndi awera nga omanyi munaye ndoozera ebbulwa ly'ebikolwa bwoba nga ebbulwa bikolwa nga munnange nga ngamba jangu twaleko awo tubiki biki talate mujjukire ono gaaya asinga ku sente ate abakazi mututegeera ne ssente annange baana mmwe tukole nze mbabuulira amazima tukole pakati obudde buno nze ddi waabwe tukyasobola kuŋŋamba mbuno osobola oba ngambe n'obudde kati obudde buno nti nsobola okubeera wano oba ne tunira omuntu kubanga alina ssente mboba nendera oba nga kyobaki kati munnange nga nkwata kkubo nga ngenda okusinkana gaayo oyo yandagirira ekifo emusinkana mu tawuni mu Kampala nga nnyumya nga nzija nga natuuka obudde bugenze kugimazima natuuka kawungeezi natuuka nga nteeka mu mmotoka ye nga nvuga nga tugenda ngenda okulaba nga tayingira mu loogi abaana mmwe mpulira nga obudde buno mpulira ennaku nempulira obusungu nempulira nga mpulira ennaku nempulira nga ekitiibwa kyange kyakkakka nempulira nga nakka mumanyi nga mpulira nga amayinja gange nga tegawera buli wembirowoozaako nempulira nga nakkakkana ekitiibwa ekyange nze nganze omukazi nempulira nga kyakkakkana munnange nga nkwata nga avuga ngenda okulaba tugenda ku loodi ssaawa zaaninga 2 ez'ekiro amubuuza ate ngamba atugatulako butuuza just tunyumye biki nengera gye nvudde wala nga sigama mumanyi okujja nga naye nga ne mu nsawo nga ne transport yakuzeeyo nga tomulina kale nga yesi ng'olinamu ssente naye nga ne transport akuleese nga essente eziri mu nsawo teziwera na transport yakuzaayo kyokka otambudde nange kale kyanzima kikiri nti nalimu obwakataala nali nkyali kataala nange nga gayantwala nga tuuka ku gundi okwo kwaliko ne bbaala nga tugenda ku bbaala nga kiwano gayi musiraamu naye anywa omwenge ng'agula omwenge awo nga tunywa nanywa n'encupa zaalinga 2 munnange nga ngamba nze nkwagala biki mu butuufu nga siina na transport anziza waffe wabula ng'ekiriwo solution eryemu yokka kwebaka na musajja enkya n'okira n'okola ki nodda ewamu bane nga solution yokka eriwo munnange nga tugenda naye kati obudde buno wenkirowoozaamu ne ŋŋamba banaabantu ateekeddwa okubeera ng'oli yakubira ono okitegeera ng'abanga bana okutwaliza ewamu kyekisinga okunnuma banga bana mugenda kitegeera mu maaso awo nga wengambira nti kituufu banga bana ateekeddwa okubeera nga yakubira ono n'amuwa oba nga teyamukubira oba nga bwayogera n'amugaa nze nakalidde biki embeera z'abasajja naga nze nakayiseemu naawe osobola ogenda n'okola ki n'amuwa ndooza ennamba yange kati ono n'alyoka ajja gyendi naye baana mmwe temulaba nti no yali talina kyali ng'ate olaba nti nno si munene nnyo mwe baana mwenna mwe bagamba mbuno olugero mbuno simagamba akasajja akatono simaba kanyumira mitala wa mbuga n'abo abasajja abo abanene abo abange ennaku zituggwako promotion okutuuka ku nkomerero yaayo mu Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda tubeera ku furniture nsonga za furniture funa ekibajja ekyekirooto kyo ku discount ya bitundu 5 ku 10 ng'esaliddwako buli kibajje kyoyaayanira okufuna nga si keesi z'abafu
bannaffe aba Aisha Najemba Furniture Mart Banda bakirina. Genda osiime ekibajje kyo kisasula okitwale nga bakusaliddeko ebitundu 5 ku 10 mu mwezi guno gwokka. Ne bobanga tosobodde kukisasula n'okimalawo, sasulako z'olina, mukole payment plan, mugenda kusasula otya, ogenda kusasula ddi, omalayo ddi, byonna bibeere nga bituukibwako ku screen. Namba oziraba, namba alina egi, si numbers, namba alineemu, mukubireko muweereze message ku WhatsApp, musinkane ekintu kibeere nga kiggwa. N'abo abasajja abo abanene abo nze simanyi naye n'abasajja abo abanene abo mulamusaba simanyi balina embuto simanyi bakola batya. Tomunyooma nze kubanga ono nga era yenze nali munyooma nga kiseera kinene kirina olubuto nga kinyooma nange natugenda mu luumu. Nange ntiseetula emboozi mbaada baana mmwe nze kyennagwako kwolwo waliwo nze nga mpulira awo eza dragon simanga nani waliwo sister we yajja n'anyumya n'agamba wa festival wa festival n'abagayi abaali ababiri abo n'oli omulala gwe yali anyooma bukaana kato. Gaayi ng'alyoka ayingira essinzizo nga tugenda mu ttendo. Maama Gaayi yakuba ettendo bamaada. Gaayi yakuba ettendo ndowooza kyatwala olwa essaawa nga 2. Maama omugga amazzi ng'ayonoona mwonoone. Amazzi ng'ayonoona mwonoone asamula wasambule ng'amazzi asamula basambule. Nange eyo ebundi Essuuka kati n'agamba nti oba awummuddemu eyo ne mugijjako kugamba mu kiro kimu twakyusa amasuuka 4. Amasuuka 4 yalinganga kugamba oli kugamba ekyandaga nti oli yali amaze n'okumunyumiza. Bwe twayinga bwe tuti n'asooka n'addamu n'afuluma n'ajja ne piya z'amasuuka 5. Piya z'amasuuka 5 naye nga mujjukire buli rawundi gy'ajja tagenda kugijja nti no bajjayo budakiika. Nejjusa ekyandeese nejjusa ekyandeese. Maama nnyabo nakyejjusa nenga oba ki ekyandeese. Nali namanyiira oli ddali bbeya wange bwe tukikuwasaganya ate ng'omulinako ne feeling naye imagine ng'ontuminako na feeling. Temula nno nalina ekyoyoyo ekyejo emyezi 6 kyanzigwako n'appetite n'enzigwa. Omusajja yayonoona amazzi gange. Yayonoona mwonoone atabula basabule bannange ate mwe bantu mmwe basajja mmwe mwe ate mmanyi kye mukola. Muba mutwebuuzeeko tubalagirire engeri gye tuli mubeera mulina okukikolamu. Omuntu bannange simanyi mba nafuna oba kuba beera batya nafuna ne damage kubanga ekintu kyali akola takitegeera. Oba yakirina mu bwezi n'amaddo. Ndowooza yali first time y'okufuna oba nga omukyala bw'atyo. Ekintu kyali akola takitegeera. Omuzindalo ng'agukozesa bubi mu ssaawa y'okugukyusa awo. Ewantu gy'alina okukozesa omuzindalo walala ate ye ng'engeri gy'asamulamu amazzi agasamulamu nsamulanda bale n'owulira ennaku n'owulira obusungu. Abasajja mmwe misasozi gamba abo abasajja baabo oba weetaaga osooke kubabuulira bubuulirizi obabuulirire bakole ekintu nga bakitegeera bannange. Muleme kutumalako appetite. Naye ng'ate ekyamazima omusajja munene kye yankola oyoya n'akinyumiza n'abazzukulu oba n'atandikirawa.
kange simanyi naye nga mwe baana mmwe laawundi nnya naye nga za mugaso ate nga ne ku makya yankeereramu masaa 12 nempina nga butuufu nga mpotoseositukako mubeere mwakazaako essuuka endala nti munaye oba weebakemu maama nga yakulaga nti omuzindala gwazeemu dda okuyimirira kugamba yali aneetegekedde okutwaliza ewamu nze ngenda nzunga n'obutaala bwange nagenda nzunga n'obutaala bwange sitole si yadda 223 mwezi gwokubiri bamaada kubanga nalinnya okujja eno gyendi obudde buno nalinnya gwakuna nalinnya mu gwakuna omwezi naye baana mmwe kakati no mumbuuze munnange enkeera waalwo kyekyaddako bamaada enkeera waalwo sigenda balima nti nga yali talina ssente yali azirina ng'azirina naye mmanyi gayo okwata emitwalo 2 bifundo nga tanakwata mitwalo 2 kati kamawulire obuyaye bw'abana abasajja mugenda kukkiriza nga tanakwata mitwalo 2 ku jimpa egyo nti ansiibula ninye nkwate kuba okudda ewaffe naye nga mutuufu nga mpula ne wansi wookyerera ku busungu bwe nali mpulira sayongera kumugamba nti oba nti munne nti oba ki baana mmwe bwakya ku makya olwamaze ye kalaawundike kubanga n'enkuba yatonnya twalwawo mulumu twagirwamu kubanga enkuba yatonnya kati mu kutonnya nga tulina okugirinda eki munnange saa 12 amaze okutwala laawundi ye obudde bukedde awo saawa emu kuba ndoza atandika saa nga 12 wuuyo zikoonye mu kitundu ndoza n'alyoka kakkana munnange nga tatandika okwekubira amasimu kubanze saawulyako ku ddoboozi lya muntu nga lyogera naye nga ndaba atandika okwekubira amasimu ng'awuza omwana wange nze era omwana wange nesitamulaba muwedde yatandika eki angeke kyayitiza naliseebase kati nga nebaseemu awo enkuba yali etunnyira naye nga mpulira ngenda okuwulira agamba mbwe ki nempuliriza naye nga nefudde yeebase nawuza eki kati omwana ali ludda wa natandika okwekambuwazaawo omwana aliwa nze omwana wange ayinza atya okubula biki nze mwetaaga omwana wange nasooka nagivaako essimu nadamu nanzukusa nangamba okimanyi mbuno okusomera bankubidde mbuno omwana yange abuze nemubuuza abuze atya abadde agenda kusomero naabula mbuna edda abadde ali mu kisulo naye mbw abuze nembuuza alina emyaka emeka mbw ali myaka wo nga 7 mwana yange abuze awo natandika okwekubisakubisaawo obusimusimu mbu simanyanga neyekubisaawo obusimusimu ate bannange baana mmwe ne womanyira nti nno omuntu tagenda kuwonga oba nga nno talina magezi nze omusajja adde yesu nali obanga emyaka gikyalimu oba obutaala naye nakirabirawo ne mmanya nno ntomedde eddebi sasozi gwati otugamba nti osobola n'otomera eddebi naye nali ntomedde eddebi kubanga gaaya ekiro kyonna nti oba mufunyemu akalembereza okunyumyako ku mboozi ng'ali ku mukazi we ng'awuza mukazi wange mukyafu sinaba mukazi wange nze era bwe tuva wano ngenda kutwalayo kewaka olabeyo yadde gyali nenze ngenda kutwalayo mugambe nti noono ye mukazi wange biki nga owaayo nze tontwala tugenda kunjokyesa asidi mbuna edda nze te mukazi simwagala omukazi mukyafu omukazi mwenzi omukazi simanga kiro nakiro buli nga anyumya ku mukazi we eŋŋaano lino ddebe eriwedde emirimu nga nkanya kukyusa mboozi naye nga tava ku mukyala ati tudde wano nga yeekubyakubya amasimu ga kaliitiriiti ng'akuba simanyanga nze omwana wange mwetaaga simanyanga biki nga ngamba nno kalina omukwano era kati wondabira neno yo bwenkuba ekyaddi tufulume tugende njagagenda kunoonya mwana wange ayinawo ndowooza obiwulidde simanyanga biki nga yenna atandika okukanikinga nga yeefuula mbunno ali bulala baana mwe twafuluma nga nvuga nga ntwala mpaka ku kkubo nga kwata emitwalo 2 nga ngamba mukwano anti nawe obirabye ebizibu kati obudde buno ogenda gabeetaaga ssente simanya biki naye ngenda kuteerako ku ssimu
Oh mama nze kanneesekerere nga ŋŋamba naye ngenda kuteerako ku ssimu ngenda zikuteerako tufaayo bambi biki ku bwangu bwe yali alina ne handibaaga yange baanamwe nagirabira omukata nanyamba nga sirina mu bintu by'amakulu nnyo byali awo naye neerabiramu ne handibaaga yange mu mmotoka ye ng'akwata emitwalo ebiri ng'aginkwasa ng'aggulawo mu mmotoka nga nfuluma naye nafuluma nga mpulira ennaku baanammwe imagine ate ekyo oyo gaa ye n'okwambala yali tayambadde kyokka nga musajja mukulu naye nawulira ennaku ne mpulira obusungu ekigenda kale nga kinvaamu naye kati obudde buno ate wembadde ngaawo ne mpulira kwegana embirowoozaako ne ndaba nga butuufu nakka ebbeeyi n'essanyu kwegana ne ndaba nga n'essanyu ennyo ebbeeyi ne ndaba nga ekitiibwa kyange kyonna kyonna kyayiika muna yange nga neekumaakuma nga nninnya nga ŋŋenda kati bwe nali ŋŋenda nga ŋŋamba kampitya wano gaayi nfune engato zange wabula bano abantu mbabulookinga omulundi gumu mama dange yatuukawo nga gaaya ŋŋamba mbuuza engato zange simanya nakyaza wano sisita wange simanyanga n'azambalamu ne zimunyumira bane nawulira ennaku yanyongerako ennaku nga emitwe gyange 10 ko ennaku endali ngenda mu kyalo lwe nazigula nzigule ennyambala ezo ŋŋende mbuuza simanya sisita wange yazze waneene wange simanya nga bwe yatuseewo n'azambalamu ne zimunyumira n'azitwala naye ngenda kuguliramu endala biki banamwe nawulira obusungu nepya nga ekintu kintuga wala inagenda mu takisi nga nokaaba naye ntuuka ewaka era natuuka akane neebaka bankanyanga kumbuuza kiki ŋŋamba dda neebaka saddamu kugamba mbuno ofuna omusajja omulala mbuno bankwane saddamu nale bunkwana nkulaba bulayi bwe nti mpaka kulinnya kujja eno gyendi nga sizeewo naye tewaliwo kisinga kunnuma nga kubeera nti bankuula ebintu bibiri oli yatwala handibaaga yange ono engato zange yazigabira bakazi be kuba sikiriza nti yali sisita we kati n'oluvannyuma ennyo oyo ono omumpi atali munene nankubira esimu nalyoka ŋŋamba mbu n'olyoka olya besiti wange bannange olya nga nswadde naŋŋamba ate nga ye yali akimanyi yali akimanyi nalyoka aŋŋamba awo oli mukazi kigwe asobola okwagala ab'emikwano ababiri kyogamba wagenza ogendayo nga tokimanyi embuuza yeggwani yabigambye neetandikawo okwewakana anamwe kyenakola nga mbulookinga gasajja kati oli ate omunene ate naye nakyusa ennamba n'alyoka atandika okunkubira manya nga walese akasawo komuno mugundi jangu nimugaa sikye yakeetaaga atwale naŋŋamba ayi maama okundabako omulundi ogumu wanne eyambuliddemu bwe yambuliza nemugaa kitwale bwotyo tinakuyambuliddemu naye sikyasobola kudda neesonyiwa wabula nemubulookinga bwe ntyo bwe namubulookinga like bwe nababulookinga bombi naye nga mmwe baanammwe bannange simanyi nakumanya ng'omwana w'obuwala obeera nga oli eyo obanga meno obanga tonakukituukako bambi nkwengayiridde kuba nze simanyi nakyo kyali kinzunza walayi nze sikimanyi simanyi kikyali kinzunza naye simanyi sikimanyi ekyali kinzunza singa balimba naye nga mpulire kale nali mbadde mpuliranga ennaku nempya nga we mbagambye nga mpulira ennaku mpuliranga ekitiibwa kyange kyayiika naye nga Mr. Sozi bambi eyo sitole yange nze tuyanza nnyo lwa bikimu kyotukoledde tuyanza nnyo olw'obuvumu bw'otuwadde olw'amaanyi g'otulaze bambi n'ekirala Masses beddings badanga kakalango omukyala yalinga nga anjogerera bulungi mukyala Mase ale nga anjogerera bulungi nali ntuse n'ekiseera nga akalango ke nga wabeera akalanga manyize muntu ateeka
ateeka gundi matu then essimu nenjiwummuza wali kati nembeera nga mpuliriza buwuliriza ne story y'olwaliro ngiwuliriza ssebo nomaza n'olyoka otugamba ng'oyogera ku nnyindo yo n'olyoka otugamba ekyazo ate nange sigiwanga budde kugyetegereza n'olyoka otugamba ssebo mbu simayanga otugambye mbu kati wali abaddeyo nga abadde nga ateeka buteesi wali essimu n'awuliriza naye kati avuddeyo James kyokka nga mbutuufu ogenza okukyogera naye ntulise n'enseka mutuufu ogenza okukyogera nga nzize ku ssimu neetegereza ennyindo gy'oli mu kwogerako taata mbu kati waliyo abaddeeyo nga ateekawo buteesi wali essimu n'awuliriza naye kati kenjogedde ku nnyindo yange azze agirabe naye nga mutuufu nange mbaddeawo nga ndi mu kulaba nnyindo naye nga ate ennyindo yo terina buzibu omubiri gwe gwenkanankana just abaali bakuguza bali baagala kussa bussa wansi naye ennyindo yo terina buzibu go ge mazima nnyindo nnungi yenkanankana ne feesi nga nno ennyindo nnene nti feesi ntono no nnyindo yenkanankana ne feesi naye nga mbaagala nnyo mwenna Madam Becky tukutumiddeko nnyo webale nnyo tukuumira omusajja ono webale buli kimu ky'omukolera n'okusingira ddala neebaza omukadde eyakuzaala bambi kuba yatuwa kirabo Mukama amutuwangaalize naabwe abali eyo Mukama asobole okubampangaaliza abali mu biyumba mukimanyi nobuno ne contract yange yaweddeko ogulero omwezi ngenda waka naye nga musabire nfuna omuntu omutuufu baanammwe tudde ku bintu ebiri serious musabire nfuna omuntu omutuufu ebadde story yange munteeke musala zammwe n'omusajja omutuufu omusajja nga mutuufu nga mulungi ate ananjagala nange nemwagala Mukama Katonda gy'anaatukuumira naye Mukama abankuumire mwenna sasoze balina okutuweereza bye bye anange kakati kambasese waliwo awulidde story byonna nga biwulidde naye ng'ekintu kimu kimuleese ku ssimu ye kimuleese ku TV set kimuleese ku laptop oba kompyuta ajja agambe banne bulijjo ekintu kino nkinyoma but let me take a challenge to look at this guy, look at this nigger, mwetegereze he's nosy. So should we say moment of silence to view nosy view? Like I told you ntinzijano olwaleero tusinikemuuko kumanya ennyindo yange neefuuka ensonga muwala gwe mukyala gwe musajja gwe ku bintu ebingi by'olina okukola ennyindo yazze etya ku agenda yazze ddi ku to-do list yo tudde waliwo ndi musiru mudde ku TikTok. There is a chick ku TikTok account yange kandabe video eno nabadde nyambadde ntya video eno nabadde mu mmotoka nyambadde t-shirt ya black wano erabika nga navy blue video eno kati waliwo yagambye yakomentinze naye ate oluvannyuma comment yagijjeeko yataddeko comment n'agamba n'ennyindo yo ng'eyina ebituli binene kati bwe nazze ku comment ye nenteekako this heart love kana akatima akakolawe kati this heart kano ke nataddeko kati simu bwe yakasomya interpretinze eki comment najja n'agijjayo. So I took time today in a special way. Now, but let me concentrate and see what people maybe they are missing out on something. So I took time and looked at my nose. There is a way I ended up laughing. Kati ennyindo ndikuba n'ebituli binene bituli byabadde binene. So I took time to go and look at other people's videos era neŋŋamba ngenda kukola ekintu kati ekiri serious. Kiboozibozi bw'owulira nga oyagala nnyo ebiri serious nyiga next osange video eziri serious tuleke. Neŋŋamba naye video and I need to do something.
kati waliwo ebyanjiri zenga nzika kale ba Michael Jackson bwe bagja simanyi bwe babalongoosa ennyindo ne bagenda ku surgery nenga no, but it's not what I need. Kati nenga ne shots ezisinga ze beekwasa zitera okunkwatira wansi bwe ziti ne ba anis ne bagamba zino ne basika. Now look at my nose, it has nothing, like there is no big mwafuna nze mwamala. There is nothing wrong with my nose. Bulijjo nkola show onyiga pule n'ogenda okola ebibyo olwaleero otudde okutte ne ku tamoti oneetegereza zoominga nno weweere. Natunuulidde, you look at this video ogiraba video efaana bweti bwona ogenda ku TikTok natuta omutawaana okwetegereza nenga nebide ebituli wano byadde binene mama gino gyonna middumu gyaki, but like let's get serious business now. Let's get back to business. Well, waliwo lwoyinza okubeera mu bulamu n'abasajja kisobola tubeerako oba n'abasajja kibabeerako n'agenda ameketa akamukeneke naye oluvannyuma lw'okuviira mu mmeketero n'agenda nga niyegira ati oli yaŋŋamba nanga sozi yanga kinyumyamu bunyumyone kati nze mbireese nanga olumu bwe mutulya nga tuli mu binaabireyo naddala ffe abatanaaba of course nze ekirungi awo nempona nze naaba nnyo nangamba abasajja bemulaba abatanaaba nnyo waliwo olwolya mu kinaabiro ng'olina akantu keweenaazaako nokeekuutako nebannange buno bwenzungira n'olaba omusajja mbu n'asenya olulimi n'ateeka sabbuuni n'addamu n'aŋŋamba nti Bulad waliwo akantu koomeketa n'owulira nga wejjusa n'oyanga oyagala okolezi aniddu oyagala okolezi delete ogende ne muli cycle bin naye okole delete kati olulala bw'olinzijukiza bwe ndijjukira ndikunyumiza ebigenda ebuziba byannyonnyola ku biki kulabira nti obula kano kemmekese munnange kibeerayo ne muŋŋamba ne kati ebyo nalina obiraba nga bibaddewo ojja kubikola naye waliwo mental detoxification gyoba weetaaga okukola etali nnyangu nangamba okanaabye ku mubiri kati giwavudde gye wakameketedde mwanaabye nawe asozi oba wanaabye n'oba onaabako kiyita mu lujja nagamba oddeeka ng'owulira okenyini weenyiigidde nga kali mukyala wange ne bwayomba bulijjo mutuufu kakati bikiddala bino kanookalagaani naga naye nga kyakubagudde ogenda okudda engulu ng'akantu kamekete kajjo ne mugamba there is that mental detoxification etali nnyangu yakukola nagamba bw'otunuulira bw'oti akakafaanana kali ne kakujjero nagamba bwe kuba kuscrollinga n'okola bukozi oti nga toyagala ne bweba omentioninga ku bawala boyiseemu mu bulamu bwo nga toyagala kukamentioninga era ebirowoozo bibijja ako nedda tetukabala naye nga kati bw'otakabala kaba kagwa mu ki bibeerawo naye kimu kye neenyumiriza ku Katonda alina engeri gy'atuwa okudda obujja okwo n'okkiriza nti biri byali byaluli kati oli muntu omulala. Katonda n'akutunuulira okuyaayanako n'okukyukako okubeera omuntu omulala n'atunuulira ebyo n'atatunuulira biri. Eyo mental detoxification Katonda yagaba ekisa n'okkiriza nti oli muntu mujja ate n'oyaayaana okubeera omujja n'owunzika ng'ofuukidde ddala omuntu omujja. So ekyo ekize nga kikubatheringa n'olya nga wakkanye ebbeeyi amazima amatuufu kiri nti wakka naye tetusobola kuditamininga bulamu bwo kati
nga tubesinga ku nnaku ezebbiri abo abayaye ze bakufutubbalako. Tutunulire nnyo obulamu bwa leero. Bw'ogamba nti obulamu obwo obukyawa, then kubuulira Katonda kyakwagaza n'obulamu okukola amakulu, ekyo kyekikulu. You look at your history, you look at your life yesterday, and you be like, am I proud of what happened yesterday? No. Are there ways of mending oba okukyusa ekintu kino okubeera ekira nti kati nteekeddwa okukkiriza nti n'omuntu omulala gwe nina okuba yeewa ekitiibwa ate amala okusikibwa kutu nteekwa okuba nga nina papasi nina ekiruubirirwa bw'ojja tomala ganzijja ku mulamwa bw'otyo kunkyamuukiriza kubanga mbadde sirina byakukola so ompa ebyokukola bye sikkaanya nabyo otandika okuba nga oli muntu ow'obuvunaanyizibwa n'okkiriza nti olina waakulaga kati ogenda kuba waka. Togenda kufa, you're going to be on your phone, you're going to read a book, you're going to watch a movie, ogenda kugenda ke wa neighbor obeere n'omwana oyo, ogenda awo nga tovaawo naye kubanga akadodi kazze n'ogenda n'akadodi kati tuli mu ya campaign e Uganda n'olyoka ogenda kulaale n'owalampa boda n'olyoka ositama ku boda oti n'olyoka mwambala ebisanja bitera kusanga nnyo omuntu nga talina nnyo mulamwa guli awo. Tegutera nnyo kuba mulamwa ne bw'omala okwezuula noga wano nakkanye ebbeeyi. Trust me, nze omuntu gwenjagala yoyo. Nyumiddwa nnyo, nkwatiddwako nnyo ng'ogamba sozi waliwo neetunya nga mpi ebbeeyi yange njisizza. I settled for less like me. Kitegeeza olina bwe weeraba n'ogamba it can't be me. Nga bw'otunulira ky'oli n'ekyewakola ng'olabirira waliwo ekyali kikuliko. Njagala bategeeza bw'ogenderera nnyo ekimu ku byo ebitera osuula abawala bwe batyo bibiri. Ekimu kitera okuva mu kirala kwe kubeera ng'olowooza nti oteekwa okubaako ky'okola. Bye biwunzika nga omuwala agamba nti obutaba na mulenzi y'ensonga kwensinzira okufuna omulenzi. Ng'omanyi sozimu yansanga sina boyfriend n'alowooza nti buli atalina boyfriend mateeka alina kuba na boyfriend. Okubeera awaka osobola okusalawo nti ngenda kusiiba waka nga kuwummula kwewabudde to be alone nga ye activity si kwe kuba nti kati ofulumye onaabye oyambadde olinnye boda ogenze gy'ogenda ebyo wagenda okubeera activity. I can decide to take my time on phone. Ngenda genda ku YouTube, ngenda taking challenge, ngenda laba comedy, ngenda laba yoko some preacher or maybe a pastor or a sermon. I'm going to watch a movie. Ye activity olwalere ku program. Okubeera idle nabagamba nti ebirowoozo omuntu ali idle afuuka workshop y'omulabe ajja okukuwa emirimu naye emirimu gy'agenda okuwa egisinga oba gyonna giba gyakwejjusa. Kakati ekirala eky'omutawaana gwe mwenge naye omwenge gutera nnyo okuva mu kisoose. Obadde oli awo tolina byakukola nga wetugee tuweewemu tutambulemu kuba kuwa eccupa olaba bwe kikuze olwo sitaani akuwa ebyokukola gwe yabadde talina byakukola. Abasinga okunyumya emboozi bwe ziti tezitera kwawukana nnyo na myenge. Ekisembayo weewalanga nnyo okubeera mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu n'ogattako okubeera n'abantu abakyamu. Ebyo ebintu bisatu bw'oba weerabidde byonna kkiriza ojjukire bino. Gezaako okubeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu. Osobola okubeera mu kifo ekituufu bw'okibeeramu n'abantu abakyamu oba obyonoonye. Osobola okubeera mu kifo mu budde obutuufu bw'obeera mu budde obutuufu mu kifo kituufu n'abantu bakyamu era owunzika byonna obyonoonye. So weebuuzanga nnyo ekintu kino ng'oli wekka eyo oyagala okukozesa omutwe gw'olowooze nti obibala bulungi. Weebuuze, ndi mu kifo kituufu? Bwe kiba kifo kituufu tiikinga. Obudde butuufu? Obudde buba si butuufu manya waliwo ekiddako awo kiyinza okubaamu okwejjusa. Ndi mu kifo kituufu, budde butuufu naye abantu bakyamu. Biteekeddwa okubeera nga bisatu bibalansinga. Oli mu kifo kituufu mu budde butuufu n'abantu batuufu.
nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Naye yoyo yakusamulira amazzi g'emigga gyo, enzizi z'okutuuka okuzizanya kifiiriza. N'akasembayo abayaayi abo beemanya. You're a new person, my sister. You're beautiful. You're past that. Kati okomawo contract eweddeko yoga mwanyinaffe lukulike neefuga omuyimo. Sogedde nnyo nesigwe ggwo. Maama bammange bagenda kumpulira ng'ekyo kinvuddemu. Naye nabagamba nti tuba tubirina tufuga bifuge kati ekyo kiyiseewo kiyitewo. Wabula buno temuba osalamu. Fuga omwoyo gw'okukuba ettendo, fuga omwoyo gw'okusinza, gufuge. Otherwise ojja kujja ekyaddondo obeerewo emyezi ebiri, mu myezi ebiri oyokye emyaka gy'obulamu obwo gyonna egijja. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeereyo ne bulijjo mu linnya lya Yesu, and we all say amen. Nze Bekisozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Essuuka. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Essuuka ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.